Kooti enkulu Mukono yalagira Harriet Nakweede aliyirire omubaka omukyalo w'e Kayunga Aidah Nantaba obukadde 21 oluvanyuma lw'okumumegga mu musango gw'ebyokulonda gwe yawa abanga amuvunaana okumubba obulolo mu kalulu akawedde. Nakweede nga werekerwako omubaka Patrick Nsanja n'owantenjeru South bayise mbawagizi nga basaba buli omu amusondere ku ssente zino okuva ku nusu 5 nga bw'aba asobodde. Babadde bakyasonda poliisi ng'ekulembeddwa Raymond Odong ezze n'ebalagira okwamuka ekifo ekyo mu kaseera mpawe kaaga ne bakubamu omukka ogubalagala n'amasasi okubagombolola. Poliisi bakubye mu Ttiya Gas n'amasasi nga nabo bwe bajjaanukuza amayinja. Nakweede n'Ensanja bavumiridde ekikolwa kya poliisi kubanga olukiiko lwabwe lubadde mu mateeka nga balina ebbaluwa eyabakkiriza okuva ku kitebe ky'abambega ekibuli. Nga IGP atukkiriza okukola process eno yonna paka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu. Era poliisi bagirina bulungi buli kimu kyonna bakimanyi. Ng'ekkiriza olukuŋŋaana luno olwekuusa ku ssente ezakaligibwa Honorable Harriet Nakweede Kafeero oluvanyuma lw'okumusingisa omusango. Era enteekateeka zikigenda mu maaso. Tusuubira nti kyera kye tusaba poliisi ereme kututaataaganya wabula etuwa obukuumi etuwe ne security. Abantu babunye emiwabo nga bwe bafeesa n'okwesiiga ennyaanya okuvubiriza Ttiya Gas. Osodonga agambye nti olukiiko olwakkiriziddwa si lwa mu katale. I would advise the organizers if they think the letter which revoked their permissions it is forgery, they would go to police headquarters or CID headquarters. Actually, I've even told them either to call IGP or to call director CIDs because yes, you can be permitted, but your permission can be revoked at any time. So I'm basing on the what? And the letter which was revoked. Saulo w'okulira yakusakidde eggulire lino ku lw'Obukadde TV.